Buki yawakula nsalo yawakuddemu luno abanoofu b'omukwano babulya mulya bufiififi mbiyina mu maaso awo. Shiba kalungi talubuzeemu naye muyina zali yeebazizza bannamawulire olowooza lwaki abeebazizza nabyo tobisuwa mukwano Anita Fabiola kyaddaaki avudde ku lugye ebyeddala fiye mutoni mulina mukwano Rema Namakula naye talubuzeemu Morren Nantume ate ebibye mukwano bya nnaku nnyo ate ye Nina Rose mukwano naye muyina nenga mugamba mutya kansubire muli bulungi era ng'enkola yaffe finale owa Nuupu amaze n'ava naye ku luggya bannaaye kansubire muli bulungi era ng'enkola yaffe mbasaba video mugimpeereka like era n'ensaba gwe natanala ku subscribinga nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwa buli kimu kyonna kye mba nteekayo munnange yo gy'ositera ensonga y'okusinkana Mr. Henry tannaba givaako ka video nkayina mu maaso awo mukwano nga naye yeeyogerera pallaso yeebazizza bafaani ati munnange akubyewo enzirusi mutereevu nkusanyuse n'abali mu laavu omunnaye ennaku zino laavu yeemutawaanya laavu omanye emusumbu bw'emuzze n'emuzze eri mba ngamba zaali mukwano avude n'agamba nti ye tayinza buteebaza bannamawulire okuggyako nga takola ki nga tategeera n'agamba kino kyonna kyonna kyali bannamawulire babulooga kwegamba mukwano bannamawulire mwe abamufudde kyali era eddaali aliko mwe abaali muteeka kate munnaye ng'olugero luwe olugamba nti akola obulungi amala n'asiimwa mukwano ye Shiba kalungi bw'atyo bw'akikoze afuddeyo neebaza bafaanizi be jjukira mukwano yatukuba ennaku 2 ku Serena yonna n'agijjuza teyakomaoko n'agenda ne ku Freedom City nawe era ne kiba kye kimu n'agijjuza mukwano kati agambye mwebale nnyo bannaye okunjagala mwebale okundaga omukwano naye ate era atusuubizizza agambye agenda basabula omuziki ndowooza luli abadde akuba kazikiziki kati mukwano agenda kuba kiri kye bayita omuziki munnange ate bibiri ku sayidizi eyo ate ngewa Shiba kalungi nkugjeeyo bwentyo mukwano nkuvuze bukolokolo paka wa pallaso munaye pallaso olunaku lwokoosa ejjo yawandiisizza abayimbi abato mu good music ya nema bitukwagaliza bisinga ate twagala bayimbe basinge n'okusingawo we baalikoze eki we baalikomi bibiri sayidi ezo ne munnange era si kyekimu kyokka yayiyeewo enzirusi nga woogiraba munnange avuddeyo neebaza bafaani be n'abagamba banneemwe balo mubeerawo kugamba munnaye ennaku zino abayimbi bo bw'okwebaza bagukoze ennaku zino si Morren Nantume kasi yakikola abayimbi bangi ennaku zino bo bambi bakikutte bukwakwa ate olunaku lw'ejjo nakweddako emboozi ya fiye mutoni oba muka MC Kati simunange yagenda nafunawo depression tewalina gamba era ayina emikwano mingi nnyo nemwejo emikwano ndowooza wabanga era ayina emikwano nga 10 kugamba ye njogera egyayogera gamba abantu 5 nga be balinga be bakola ki be balinga be bamubeerawo era mwabo amenyeko Rema Namakula n'amenyako Morren Nantume n'amenyako ne Nina Rose munaye n'omuntu akubeerawo mweyembeera abamukwano go nnyo ate munaye olunaku lw'ejjo navuddeyo ne bagamba nti omukulembeze w'eggwanga munnange yatambula muko taliimu era olunaku lwa leero baposinzaako akafaananyi munnaaye nga okalabaawo ne munnaye bashonews batandise ne bagamba munnaaye omukulu bulijjo anyirira munnaye nga olabaawo ne bagamba era kye bakoze munnaye beebazizza nnyo omuki beebazizza nnyo omuntu eyamwambazizza kati ate ejjajja Ichuli ye akirabyemu bulala nnyo era ngenda kuteerawo wano comment jjajja Ichuli gyakoze eki jjajja Ichuli ate ye era bamu gyakirabyemu bannaaye bintu byo bisobera munnange y'omuwakuzi w'entalo jjajja Ichuli y'ekifaananyi kino kya President Museveni ne President wa USK ye akirabyemu bintu birala nnyo nawe osobola okusomako ebigambo byakoze eki ebigambo byawandiise abalenda bajje bakirabamu ate ye akirabamu bwe bannange byebiri sayidi ezo yonna nga munnaye bamututse zazzaza munnaye finale Anita Fabiola ate mulowooza tavudde ku luggya amawulire gaasone gayitayita ne bagamba munnange ebyo munnange si bituufu biki ne munnange amaze n'avaayo n'akakasa nti munnange y'omwami yakikonye mudda era munaye mu bakadde yakoze eki yakyadde dda era nga mu bufunze avudde mbanoonya bamututse dda si yekka mukwano ne wayiswa mufumbiiro munnange naye y'omu avudde ku luggya era munnange naye takyali mbanoonya era bwe nkugamba nti anoonya mba nnimbye awo mbeera mpolokoosa omugambo ogw'obulimba awo mba nguzoze ne munnaye libadde ssanyu gyereere nnyo omukulembeze w'eggwanga abamukulembeze
z'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu namwe musobola okumpapulamu awo naye temunsapula temunvuma bigambo just nange munaye nange maze googera ekyo naye ye munnange ye Kawakula Nsalo jjajja Ichuli ndowooza mulaba obugambo bw'ataddewo awo bannange ye aliwo okusookereza Nsalo ne munnange nga nkuusizaako emabega mu nnaku eziyise lumu bbiri yagenda n'ayogera ebigambo ku Bobi Wine alina omuwala gw'akwana kayita Sikaliyo mukwano kankuweka vidiyo tuba atayinza kudda tamanyi nti wino waliwo amalwaliro ali kumpeke mu Amerika ali kumpeke. Nalabye bloga wa NRM yeeyita Isma All Access yabeeranga Sweden nakulabako naye mu bifaananyi. Is your friend, you are his lawyer and you happen to be my lawyer oli my lawyer and you happen to be go ateekayo bill computer misact oba misuse something Muhammad Nsereko mukwano gwo president wa NRM waba blogger yakoze akatambi ennaku 2 oba 3 emabega n'agamba ffe aba NUP particularly he mentioned my name nti ndi eno Bobi Wine ayogera nange tayogera na baseneta mbundaga ekifuba nalwala sirimu. In fact omwana wange yampeereza ali Canada nangamba taata abaana bansekerera ku university mbu taata olaba byalimu mugamba abive bagamba alina sirimu. Oyogera nko wadenesa ku Tarab State oyogera na Kabuye Boston sirimu amuyubudde obulago yenna alinga emmondo beba ina sirimu wafire lutayaawo tova atayinza kudda tamanyi nti wino waliwo amalwaliro ali kumpeke mu Amerika ali kumpeke era muweereze bakula gende go wasiza muganda we Juliet zawe da kuyambe ndaba ine nyumba nene oyingira omu Katonda yakuyamba n'ozaala mu mwanyina wa Juliet zawe naye sirimu alumya omusajja oyo yenna yayubuka ensinga ayubuka alinga mmondo. Allahumma salli kabira tusaba Allah amukwatireko eddala lalike. Simanyi oba omwami oyo blogger wa NRM ina direct number oba ina access to my medical records. I don't know how true or how oba evidence kija ina. Me am always know oba I was always told oyina okwogera statement ne evidence kati Muhammad Nsereko nsaba obeerero ya wange omwami oyo mukwano gwo nsaba yabe nze nteekayo omusango aleta obukakafu nti nina sirimu. Bino I don't take this lightly and I want to find out how did he get my medical records. Walone muna Uganda omwe yayogera ebyo eryetteeka Muhammad Nsereko gwe alikola kati Muhammad Nsereko nsaba okole and I'm serious about this. I don't play and I will not play. Manyi Salim Saleh amukozesa muhozi bani. I know all that. I know. I want Muhammad Nsereko to represent me to your friend. I want evidence that I have HIV/AIDS. That is, does it mean I was injected HIV virus in the United States? He has never been to the United States. How does he know I have AIDS? It's on all over. It's all over the media. I told you, we use brains, not guns. He made some other on the family of Bobi Wine. Yagamba ko batta abantu ne kati yalugulidde je luggalira. I'm called Kabuye Boston, USA.